njuza bannange abakatoliki twafunye papa omupya, papa w'enjawulo. Era nkimanyi nti amaziga ge twakaaba nga Papa Francis afudde gagenda tusangulwako. Ono papa abasinga muyinza okuba temwakyetegereza nnyo. Papa ono ebyaddala ayawukana nnyo ne Papa Francis. Papa Francis enkola ye yali yakunaaza abantu bigere, kusaasira bannaku, kuwulira bubi nga abantu bawulira bubi, kutalaaga nsi, okubuulira abantu nti ensi yonna yenkanankana. Temuyisa abantu, mukulembere bulungi. Abalonzi mubeererewo abantu, abalondebwa mubeererewo abantu ababalonda. Papa Francis bw'atyo bwe yali. Ono papa yalondeddwa. Papa akkiririza nnyo mu ddembe ly'obuntu. Era abakulembeze naddala wano mu Afrika ababadde batyobola eddembe ly'obuntu bubakeeredde. Kuba omusajja teyeerya ntama. Era mangu ddala mugenda atandika omuwulira ng'ayogera ebigambo abantu abamu be batagenda kutegeera, ng'agenderera okulwanirira eddembe ly'abantu. Mugenda muwulira very soon musajja alabika ng'omusirise, ddala musirise, naye kino ekifo kye bamuwadde ate kigenda mukyusa. Engeri gy'abadde yeeyisaamu nga kadino nkukakasa si yagenda okweyisa ng'afuuse papa, ate agenda kusitula nnyo eddoboozi lye okusinga ne Papa Francis. Ono Leo ono yalondebbwa, Leo 14. Agenda kuba tagenda kusirika, era agenda kuba muzibu nnyo buli ekinaakwatanga ku nsonga y'okwogera ku ddembe ly'obuntu. Era abakulembeze naddala mu Afrika wano mwekaabireko. Tufunye papa tagenda kusirika, agenda okwogera naddala ku nsonga y'eddembe ly'obuntu. Ekyokubiri, Papa Leo abakozesa abantu mumpulirize. Papa Leo akkiririza mu nsi ng'erimu abakozi abeeyagalira ku mirimu gyabwe, abakozi abafuna emisaala egitegerekeka, abakozi abakolera mu mbeera ng'embeera ebeeyagaza. Waliwo abagwira abajja wano ne bakozesa ne baemployinga Abafirika ne babayisa ng'ebisolo, ne babakozesa essaawa mpitirivu, ne batabawa kyakulya nga bakola, ne batabasasula mu budde. Abamu abasasula tebasasula mu budde, ate waliwo abatasasulira ddala abakozi. Tufunye papa agenda okwogera, gwe mugenda okulaba buli kadde ng'ayogera ng'adifendinga abakozi. Era buli mukozi ali eyo teweewuunya nnyo bulaba ng'embeera gy'obadde oyitamu etandise okukyuka mpola mpola, nga boosi we abadde tayagala kusasula atandise okwagala okusasula. Kubanga papa agenda kwogera, agenda kuba ayogera. Ate mumusuubire okubanga buli waayogera ayogera ku mukozi okubeera mu mbeera ennungi, ayogera ku ddembe ly'obuntu. Papa ono gwe tufunye Papa Leo agenda kufuba nnyo okulaba nga abantu bafuna obwenkanya. Era abagenda omugobereranga, abakulembeze abagenda omuwulirizanga entakeera bajja kufuna ensonga lwaki bakitegeera nti omuntu bwakwatibwa, poliisi bwemukwata n'atwalibwa ku poliisi, ate oluvannyuma alina okugenda mu kooti n'awozesebwa, bwe guba gumusinze n'atwalibwa mu kkomera. Yoyo papa gwe tufunye. Abantu abamu baddawo ne mwewuunya ne mugamba lwaki Omumerika yalondebbwa. Omumerika yalondeddwa kubanga Amerika y'amaanyi. Papa Francis bwe yali afa yasinkana vice president wa Amerika. Tumanya Papa Francis ayinza okuba abadde ateekateeka provost ng'amuteekateeka ng'omusika we. Ensonga lwaki maybe bwe yasinkana omukulembeze wa Amerika yalinga alaga ateekawo akabonero nti omuntu agenda okunzirira mu bigere muntu mu Amerika. Nedda si bwe kibadde. Bano abasajja bakalidinaali basajja bagezi nnyo. Nga bwe nagambye emabega wali nti bano abasajja balonde, banjawulo, batuukirivu, tebabuguumirira nga basalawo. Era okumala okusalawo bamala kusaba, bamala kufumiitiriza, kwetegereza nsonga, buli kye basalawo gweyongera okubeetegereza. Bakadidinaali bano
abalonda papa buli kibasala baba maze kirowoozaako era tebakola nsobi. Kati bana abasajja batudde ne bakiraba nti Papa Francis abadde musajja wa mirembe ng'alwanirira abanaku ng'era ayagala ng'afuba okulaba ng'ekkanisa yeegatta ng'emirembe gibukana mu nsi. Bwe baatunudde ne bagaya kaakati tukoze tutya okulaba nga paapa ono yafudde ebintu byabadde atandiseeko byabadde akola byeyongera mu maaso. Bwe baatunulidde mu options ez'enjawulo eziriwo ku bantu be babadde balina okulondako ne bakiraba nti omusajja ono kati Leo alina ebintu by'asobola okukola n'atayawukana nnyo na Papa Francis omugenzi. Kati kwe kusalawo okumulonda ate tebaakirudde nako. Mu ssaawa 24 ensi yabadde ekitegedde nti tufunye paapa omupya. Kitegeeza abakadinali tebaafunye muzibu. Omwoyo omutukuvu oluvannyuma lw'okusaba ennyo yabaluŋŋamizza n'abalagira ddala omuntu omutuufu. Nze ndi musanyufu kubanga mmwe abadde baakoowa effuga byonna gye muli mu Africa kati mufunye omuntu agenda okwogera. Musajja wa mirembe abadde mu kanisa ebbanga ddene, abadde mukulembeza ebbanga ddene, tasobola kwogera ensi n'etawulira. Tewali president mu Africa wano atagenda kuwuliriza nga Pope Leo ow'e14 ayogedde. Magambi agenda kusimba amannyo ku ddembe ly'obuntu, agenda kusimba amannyo ku bwenkanya, agenda kusimba amannyo ku misaala, agenda kuteekawo embeera okulaba nga ekkanisa abakatuliki beegatta. Waliwo obwegasi wakati w'abakatuliki n'amadiini amalala ne Pope Francis kintu ekyo yakirwanako. Wadde nga Europe erina bakadinoozi bangi abagiwa enkizo okubanga buli paapa ajja aba ava mu Europe. Omulundi guno tekyalisobose. Lwaki? Kankubuulire. Oyo musajja Pope Leo yabeera mu Latin America, yakolerayo okumala emyaka 2. Omusajja oyo Pope Leo mu America kitegeeza nti awo Latin America yabadde ino mulonda ate ne South America ne North America ne mulonda. Already bakadinali bano abava mu Europe abasajja abekenne abatunudire nnyo ensonga ennaku zino n'ensengeri gyetambulamu baakiraba nti singa mangu nnyo baddamu ne balekako paapa ng'ava mu Europe waliwo ebintu ebitagenda kugenda mu maaso kubanga ekkanisa egenda eggwamu amaanyi mu Europe. Ekkanisa esimba ennyo amakanda mu Latin America y'obukatuliki, ekkanisa esimba ennyo amakanda mu Asia, ekkanisa esimba ennyo amakanda mu Africa. Kati bw'oba oyagala obukatuliki bugende ddala mu maaso bulungi nga n'ebigendererwa by'abapaapa bano abazze bafa byeyongera okugenda mu maaso, olina okufuba okulaba ng'abantu bano abava mu Africa, mu Latin America, mu North America tobasuula kyamuli, tobatunulira kyamuli, tobasuula muguluka. Kati okulonda paapa ono ava mu America kitegeeza nti kakati Abamerika basanyufu. Abantu b'omu Latin America Papa Leo yawangalira emyaka 2 ng'aweereza ekkanisa nabo basanyufu. Mu Africa tetulina buzibu. Abaana baade balowooza nti tusobola okufuna paapa Omufirika, nakibagamba kiyinza okuba tekigenda kusoboka mangu, kijja kusoboka maaso eyo kubanga naye kati kiyinza obutasoboka. Kakati buli muntu waali nga mukatuliki awulira ddala nti kakati awulira that sense of belonging, nti awulira nti buli muntu waali kati awulira nti obukatuliki bubwe. Obukatuliki tebukoma mu Italy wokka, obukatuliki tebukoma Spain yokka, obukatuliki si bw'Abafalansa bokka. Kati gw'olaba outcome eno ey'okulondebwa kwa paapa ono gwali emabega w'olutimbe nga bakadinali bali oyinza obutakitegeera.
nibo bakirabye ne bakimanya nti kakati ensi etambula etya. Ensi ya 21st century eyawukanye ku nsi ya ensi ya 20th century eyawukanye ku nsi ya 21st century nti ye. Twetaaga abasajja abakkiriza mirembe. Twetaaga abasajja abagala obwenkanya. Twetaaga paapa asobola okuyimirira n'agamba nti nedda abakozesa muyise bulungi abakozi. Twetaaga paapa asobola okuyimirira ng'akutte omuzindaalo n'agamba nti nedda Amerika tunaawula lutalo tulwetaagisa. Ono paapa azze butereevu asobola okugamba ku Russia neekoma okuwawankula entalo. Ono paapa azze. Oli paapa abaddeko Papa Francis abadde ate ye wa mirembe nnyo ng'alina ekisa kingi ku mutima, nga lwe ebintu byasobola okulaba n'abyesonyiwa, n'alaba omukulembeze nga takoze kituufu, n'asala okugenda okukyalira omukulembeze oyo mu nsi, ne beenyigira mu mboozi ey'akafubo n'ayogerako naye. Oyo yali Papa Francis. Naye ono ye agenda kwogera kaati. Akyali mwana muto, ali tanaweza myaka 7, mulamu. Kitegeeza nti asobola okuba ne kuba paapa emyaka esukka mu 2. Asobola okuwangalako nga Papa Leo wo 13 ne John ne Papa John Paul owokubiri, kubanga akyali mwana muto. Kati tusuubira okulaba emirembe nga gibukala mu nsi muno. Badde n'ekintu kyembuusabuusa naye si kyabuusabuusa ku decision eno yakoleddwa abakadino. Nalekeddeawo kubuusabuusa abasajja bannaddiini abamu. Teri munnaddiini musiru, teri musosolodooti musiru, teri muntu ayimirira kubuulira njiri ebiseera ebisinga nga tamanyi kyagenda kwogera, nga tamanyi nakye kitegeeza nga maze okyogera. Weewuunye bantu batono nnyo abadde bakirowooza nti ono omusajja Paapa Leo yagenda okufuuka paapa. Kati gwoba olina ebintu byolaba ate nga ababadde mu kintu kino abalaba abalina amaaso ag'enjawulo bo balina kintu kye balaba. Twafunye paapa. Paapa nze gwengizikiriza ddala nti agenda kukola ebimu ku bintu ebyefaananyizaako Papa Francis byazza akola. Era abadde baagala emirembe, okweyagala. Paapa ono mugasi. Era abaagala nabo badde balowooza nti mugenda kwawukana. Ekyo nno kiyinza obutabaawo, kubanga paapa mugenda muwulira emirundi mingi ng'abuulirira abafumbo abagaba bannange temwawukana, bannange mutule wansi muteese, bannange mukuze abaana, bannange musomese abaana. Akkiriza mu kusomesa abaana ono Paapa Leo gwe twafunye. Paapa Leo akimanyi bulungi nti ensi tesobola kukula nga teri mu bantu bayivu. Nze omukuwadde beeradigirira nti tunaddamu ne tufuna paapa ddala agenda okukola ebintu Papa Francis byabadde akola. Twafunye paapa agenda okukola ebintu ebiyinza n'okusukkuluma ku bya Papa Francis byakoze. Musajja amanyi ennimi eziwera, ekisinga obukulu mu byonna amanyi Olungereza. Mirundi mingi nnyo agenda kuliwa nga ayogera mu lulimi abantu bwe bategeera. Abantu banyumirwa nnyo okulira ebintu ne babiwulira nga babiwulira mu lulimi, ng'omuntu abyogera mu lulimi lwe bategeera. Kale mbadde mbasaba mwongere okusoma ku musajja ono, ku byafaayo by'omusajja ono. Yabadde Francis Robert Prevost nga tannafuuka Paapa Leo wo 14. Mubadde temumumanyi, naye gwe ddayo emabega osome ku byafaayo bye, oba ogende ku YouTube olabe ku byazza akola, ojja kakasa nti Obukatuliki bufunidde ddala paapa oyo gwe wadde beetaaga. Ate nga bangi wadde tebamusuubira. Abamu badde basuubira nti tugenda kufuna paapa Omufirika, abalala tubadde tumanyi tugenda kuddayo mu paapa Abayitale. Ne bapaapa babadde awo nga ddala balina enkizo olw'okuba bamanyifu,
obanga ebiseera ebisinga babadde balabanga bali ku lusegere lwa Papa omugenzi kati Papa Francis. Naye abasajja oluvannyuma lw'okusaba okungi, oluvannyuma lw'okusaba omwoyo omutukuvu abalungamye, bawadde kanisa Papa omugasi, Papa alwanirira eddembe ly'abakozi, Papa agenda okufuba okulaba ng'alambula amakomera gonna. Era teweewuunya nga Papa lwalijjako wano ono Papa Leo lwalijjako wano aligendako eruzira alambula abasibe, aligendako ekitalya alambula abasibe. Yoyo Papa gwe tufunye. Ati bwe tuba tufunye Papa ng'agenda kufuba ggwe omuntu wa wansi abadde tasasulwa, agenda kufuba osasulwe, lwaki tokikubirako mu ngalo? Bwe tuba tufunye Papa ng'agenda kufuba okulaba nga omuntu ateeberezebwa okuzza omusango atwalibwa mu kkooti essaawa 24 n'awozesebwa bwe kiba kisoboka, n'asalirwa n'atwalibwa mu kkomera oba n'ayimbulwa nga talina musango. Twebadde twetaaga eddoboozi eryo. Abasibe mubadde mu kkomera abamu mwasibibwa, temumanyi musango gy'abasibya babasibira bwereere okusinziira ku mmwe. Mubaddeyo nga temulina ddoboozi liwulirwa livaayo entakera ne lyogera nti nedda mwekennenyenga nga temundasiba bantu, nedda weetegerezenga omulamuzi nga tonnasalira muntu gwakufa oba nga tonnamusalira myaka mingi nnyo agende mu kkomera. Kati abalamuzi bwe banaawuliranga Papa ono Papa Leo ng'ayogera ku bintu bye balina okwesigamako nga basalira abantu emisango oba nga bagaba ebibonerezo, ekitongole ky'obulamuzi kigenda kukyuka. Baboosi abakozesa abantu ne ba investor abachina n'abayindi, ono Papa gwe tufunye ddala bagenda muwuliriza. Bwe banaamuwuliriza ojja kugenda okulaba nga omuntu abadde afuna emitwalo 15 afuna 5. Ojja kugenda okulaba nga omuntu abadde talaba nsonga lwaki alina okulabirira abakozi b'obulungi afunye ensonga lwaki alina obbalabirira obulungi. Omuntu abadde nannyini ssomero abadde aliisa abasomesa n'abalisa obuwunga n'ebijanjalo bimu kawukuumi paka taamu weetandika paka weekomekerezebwa oyo agenda kirekeraawo. Papa ono Papa gwe tufunye ky'olina okumanya bino byagenda otukolera mirembe kubukala mu nsi, eddembe ly'obuntu, obwegassi, ekkanisa okukyuka eve ku bintu by'edda etandika okutambula ng'omulembe gutambula. Abakulembeze bannakyemalira ono Papa bajjidde. Twebaze bakadina abaalabye ewala ne balaba nti ensi waweeri kati ki ekigenda mu maaso mu nsi, ne balonda omusajja ono. Tiwabadde kusika muguwa, balonze basanyufu. Tetunnamanya byabadde munda eyo mu conclave, naye nsuubira obwangu bwe bakozeseza nga balonda Papa ono. Mu kusalawo basazeewo mangu, ekitegeeza nti basazeewo nga baagala, bakirabidde ddala nti omuntu ono yalina okudda mu bigere bya Papa Francis eyatufaako ennaku z'omwezi 21 Easter Monday. Kale mbadde mbakubiriza muddeyo musome ku byafaayo by'omusajja ono, mubadde temumumanyi. Niwo omusajja ono agenda kuleeta akaseko ku matama g'abantu abamaze ebbanga tebaseka. Papa ono aliko kati tagenda kussa mukono, tagenda kusirika paka ng'alabye nga buli muntu akola afuna ekyo kyalina okufuna. Tagenda kuwummula paka ng'alabye nga buli muntu akolera essaawa ezo z'alina okukolera, ate nga kyakolerera ddala akola ekyo ekigenda omuwa empeera at the end of the day. Ogenda kulaba nga abakulembeze abamu abaali balemera mu buyinza batandise okukirowoozaako nti tebalina kweyongerayo mu maaso na kufuga nsi zaabwe. Papa mu kaseera katono nnyo nze nsuubira
ojja kugenda omulaba ng'atandise okutalaaga ensi naddala Ssemazinga Africa ng'ayogera n'abakulembeze abaliko mu Africa kati kubanga abasinga bakaddiye abasinga babadde ku nsi zaabwe emyaka mingi nnyo nga bazikulembera kati omuntu yekka asobola okwogera nabo ne bawulira agenda kuba Papa Leo w'14 uteekewo amaaso abiri Papa Leo tagenda kubugumya nambooge agenda atandika okutalaaga ensi sina kindi ne mu Uganda wano ayinza okutuukawo mu ddembe ly'obuntu omusajja ono lyalwanirira mulimu ne kino jala mukiwulirize nga Papa Francis omugenzi bwe yayimirira n'agamba munnamawulire yamubuuza n'amugamba abasiyazi obogerako ki n'agamba ye si Katonda eyabatonda era amanye ensonga lwaki Katonda eyabatonda era amanye ensonga lwaki yabateeka mu mbeera eyo okulya ebisiyaga kale Papa Francis yagamba nedda tagenda kujajinga muntu yenna kuba si ye Katonda kati nono Papa gwe tufunye Papa Leo era gweri nawo katono ayinza okuvaayo nga bamubuuziza ku nsonga y'ebisiyaga era n'ayogera kintu kyekimu nga Papa Francis kye yayogera bano abasajja ababiri togenda bawulira nga basalira abantu omusango bo baliwo kubukaza ddembe mu nsi omugenzi n'onu kati azzeeko bo ekyabatonde bano babayo n'obulamu bwayo bonna nga baweereza bakola omulimu gwa Yesu Kristo kulaba nga buli muntu ali mu nsi eno ajeyagaliramu kale ndowooza naye alina endowooza egamba nti ne bano abantu abasosolwa abali ebisiyaga Katonda abamanyi yabateeka mu mbeera eyo bwe bali gibeeremu akabanga bajja givaamu ate Katonda yeetwalira ekitiibwa kale bwe wulira nga alina statement zaakoze gwe zotategedde bulungi ku nsonga y'ebisiyaga togamba nti ate tufunye Papa awagira ebisiyaga nedda ekkanisa egenda yeeyubula ng'ekyuka ekkanisa etuuse ku level nti kati tulina okuba n'abakulembeze b'ekkanisa nga boogera amazima abakulembeze b'ekkanisa balina okwogera ebintu abalala bye batya okwogera abakulembeze b'ekkanisa tebalina kugoba bimu bya 10 byokka ebiweebwayo nti ekisero bijjudde bimeka tufunye ssente mmeka ekkanisa erina okuvaawo awo neyogera amazima kati abakulembeze b'ekkanisa batayogera amazima abakulembeze b'eddiini batogera amazima ani agenda ogwogera tiwali asobola gwogera tiwali asobola gwogera ffe twakula oba baatutonda mu Africa nga tulina ensonyi era ndowooza bambi ndowooza yensonga lwaki tetufunanko na Papa ng'ava mu Africa wano kubanga ffe baatugamba nti bw'ogiraba nga osobola ogiyita bbi okwewala okukyayibwa abantu abamu ejjiiko osobola ogiyita ekitiiyo oba ekiro n'ekiyita ejjiiko olw'okuba waliwo abantu abakulaba era abatagenda kutegeera bigambo byo bw'oyagala okusanyusa gwe ng'omaze okwogera by'olowooza nti bo bajja kubitegeera kale Papa ono abatagenda mutegeera muli bangi mumuwe budde mujja kutuuka ekiseera tolaba nti mwadde mwagala Papa Francis tolaba nti Papa Francis yalabibwa emirundi mingi ng'anywegera ebigere by'abasibe ng'anaaza abantu ebigere ng'asaasira abanaku ono Papa ate agenda kuba wanjawulo ng'oli gwe twakaabira ng'afudde Papa Francis ate ono Leo nkakasiza ddala byennyini byonna bulijjo bye tulindirira bano abafuzi bulijjo be mulindirira okuwulira abakozesa abantu be bakozesa abantu abaagala eddembe abakkiriza mu bwegassi abakkiriza mu nsi emu ey'obwenkanya tufunye Papa ow'enjawulo era lindirira amaaso ku lutimbe ogenda kulaba ng'ensi ekyuka lwaki olw'okuba bakadidinaali baatudde ne beetegereza ne basaba Katonda abaluŋŋamye ne balonda omuntu omutuufu nkakasiza ddala Papa Leo w'14 agenda tusobozesa okulaba ku nsi bulijjo ekyo badde tuyayaanira naye nga twebaza Papa Francis nti yatandika ekintu kino era abaddawo bonna ne Papa Leo ono azzeeko kubagenda okulabira n'anadda mu bigere bya Papa Leo naye ajja kulabira ku basajja bano abazze babaawo okubira ddala ku Papa Francis
paka ate gye tuligenda mu maaso eyo ensi ekyuke tulabire ddala ensi ey'enjawulo paka ate abaana baffe abaliddawo n'abazzukulu gye balisikira. Mukama abankuumire, amannya mbadde Ssekabagenda. Mweraba.